Njagala ku Independence Day ng'eno otuule okubaganya ebirowoozo, otuule weerowoozeeko mukwano, otuule weebuuze. In your walk of life, mu mbeera yo gy'oli mu kukolamu ebintu, kiki ekintu ky'olaba nti kwegamba bwe bayita abaakabi ogenda, bwe bayita abaakabi togenda? Owadde okimanyi nti ffe ffenna tulina ebintu ebyo. Ffenna mu nsi Katonda yatukola nga tulina obusobola okuba abaakabi. Kitegeeza ki? Nti ebyakabi byonna bijjamu extra time gy'ogenda okwongeramu. Saagala otunuulire kakadde kamu ako ke wakoze ogambe nti yes, kano kamala. Kozeeyo obukadde bwabiri owulira bumala. Ensi ejja kukeera ku makya ssente ya Uganda egwe value bakuwe nti obukadde obubadde abiri kati inflation ebukubye buli 10. Wakiwulira ekyatuuka e Zimbabwe? E Zimbabwe baakeera ku makya ssente zonna ne zigwa value, ng'okugula omugaati weetaaga kujja na loole. But when we have that extra n'ogula akapoloti, n'ogula extra plot, n'okola ka business, n'okola extra business, n'obeera n'akakosi k'osomye, n'okolayo ne extra course, n'obeera ne extra hobby. Abantu abamu tetulina ssanyu mu bulamu kuba tulina hobby emu.